tegwali gwa kuwena alaga ngugulu, tegwali gwa manyo wenu nga ku kiwanga kwalaba. Ekyamazima kaliba akabiri nze nengulenkejje empumbe, kaliba akabiri okugula emmamba ey'omutwe baba, kubanga ekyamazima njagala mategeeze nti bulijjo omunyumya talojja birooto. Bwentyo nange ninganga mutike talinda, era yolumala okuteeka enkugulo kuwa emisindye alinda kimu bamubagiika akawakata alyoke avugise taddaata atambule mukungujjo obutalaba nnyuma. Bwe bityo ebintu byangeri nno nga siiti oba obitegedde awatemerwa ebbamba tewabula saasaaniro, era sijja kukuba kalaaca omwavuka akuba ku mmamba. Ekyamazima jjukira nti nno obulungi bw'emmandwa si bulaguzi nga bamuloze katawaano nga ke baloga ow'ebbuba. Bwe ntyo sijja kufuuka kirengerenge kunguyiza ng'omubbi ow'omu nju. Munnange bakuba omwana nga yeetayogera nti nze nabbye. N'ekinogezi ky'olulimi Oluganda nantagwa buwoomi ekiwoomera abasinga obungi, kubanga ate bakiyigamu ebintu bingi, bakiyigamu ebintu njolo. Gw'osobola okuzannyira ku kinogezi ky'olulimi Oluganda okyogerako kyerigirako ekinogezi ky'olulimi Oluganda, togugutana baaba, kugugutana ngo owejjanga ologa omuliro nti muveeyo ngulaga amaanyi nga gwo tegukuwolomya. Nze musisimbo Sajjofule Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowo lumunyo gwavu atalina mazzi talya saava omwana owabambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era saabasonyiwa lwo kaluwoomya mu nsonda lulimi eno ey'ekinini empomera ennyo erenyumira abantu okwetoolola ssengendo na bulamu bwe kuba kwesampikiza lulimi Luganda. Nja kuzitonkeza baaba, tambuze ekyeso nkitambuze, sijja kuvuguganya mweso kuliibwa nkuyege oba okumumunyala ng'ekkeresaata nedda. Kubanga ekikwanguyiro kyanguyira ekikajjo kirya kibisi. Bwentyo nange eryo yekkowe mwentambulira luno olulimi Luganda lwaffe tulina okululwanirira. Engabo enzira bagirabira ku biwundu, era bwentyo sijja kufuuka namwegunja ng'oli awaya ng'ate oli ow'emmamba munange ebuwaya awayanga ate bwaleeta ensenda matama n'ogamba owa kikyazinukanga alimyewo ekimu abalungi namukanga nalwana ntalwawo kusimba fumu ate ananyumya takeerewa era takeereza namunye olubuka ekiwonvu ng'olwo akuba ekireka namuŋŋoona akuba kirege ntandikiddeawo. Ekinogezi ky'olulimi Oluganda kikutuusibwako pero money, baweereza sente Uganda, beewulireko naawe. Send now, receive now. Gw'okikola otya? Va mu kwetenenkanya mbusimanya ng'omungu n'omuboga enjawulo mpaawo sindika sente ne peromane z'amasannyalaze, school fees, business yo oba mazzi. Ffe tetununooza ozijja Uganda kuzita South Africa oba ozijja South Africa kuzitwala Uganda. Jangu ku Elephant House suuti ebikumi 5 ku luguudo 1555 Albertina Sisulu Road e Johannesburg, oba kubira Honorable Scovia Mugabi ku +27774957040. Send now, receive now. Tewerabira nti zituukirawo. Obawulidde pero money nkugambye ndi baweereza sente Uganda era obeekwate nkolo nakambe ku 077404 pero money obawulidde kale ebijanjalo. Abantu bangi muwoomerwa ebijanjalo bannange, abantu bawoomerwa ekijanjalo n'okitunulira ati nga kinengedde kirabikamu. Nagamba bannange nze ekijanjalo ekyo nga nkiwoomerwa ebijanjalo abo nderi waliwo n'ab'omu kibuga bannalwenaanya balina engeri gye boogeramu nze nga mpoomerwa ekijanjalo ekisinke bannange ekijanjalo. Naye ng'ebijanjalo manyi lwaki babituma ebijanjalo oba mukoma mu kubirya nabanyonyola omuyembe mwanyumirwa omuyembe mwategeera lwaki omuyembe baguyita muyembe. Kati omanyi Munnabusiro bw'asenge gyasimba amakuuli. Kati tuli ku bijanjalo kankulage lwaki ebijanjalo babituma ebijanjalo. Munnange Abaganda abedda batunuliranga ebintu eby'enjawulo nga babiwa amanya, nga bagenda babiwa amanya. Kati ebijanjalo ekyabitumisa ebijanjalo bwebeeyo kibeera nga ekiseera kyabyo kituuse nga amakungula gaabyo nga gasembedde bibeera bingi nnyo mu byalo. Era ogenda okulaba nga muliraano omuteeteeyi aweereddeko ow'omuddembe amuweerezaako, ogenda okulaba nga ow'omuddembe ate aweerezaako kamulingiza, ate kamulingiza naye azizzaayo ew'omuteeteeyi nga baweereza. Omanyi munnange empewo y'okumakya ogimanyi naawe, kuliko empewo y'okumakya, kuliko obuziina bw'okumakya.
yeye nebaza gye bebazaamu ng'oli akuweereza oba ekisaaganda ky'ebijanjaalo abikudde anti nga bimakungula gatuuse nga byaze wonna nga buli omu awaako munne olw'okwanjala kuno. Munnange kino bakiyitanga okujanjaala nga kitegeeza kwanjaala nti byabanga bingi mu byalo nga oli muliraanwa yalima n'oli yalima nga buli wootuuka ebijanjaalo bifuuse ebijanjaalo. Fenno nalina nzijukira omukyalo omu ewaffe Kasudde Masuita mu Busiro yalinga olunaku olumu ebijanjaalo byamutama anti nga amakungula gaabyo munnange ge galiko nga bye balya buli lunaku ng'omusajja takyagula na nnyama kakati omukyala n'agamba omusajja naye nze ngenda kumunobako munnange atutamiza omujanjaalo ye yaguyitanga mujanjaalo naye ng'akyogera lwakwetamwa kale ng'alaba munnange ebisusse obungi ebijanjaalo kiva mu kigambo okujanjaala biba mu kujanjaala nga n'abantu abamu babiriisa kajanja bijanjaala bujanjaazi olw'okubeera ebingi ne byanjaala wonna ebijanjaalo otegedde #Munnabusiro #Peromane #Olulasangeye #Ekinogezi #Olula